Beauty Tips for Girls ye YouTube channel yaffe gye twagudde ugowe n'atanaba kubanga osubscribinga muganda wange jangu subscribinga waliwo akagamba subscribe k'oboonyigako then okwate ku kipeesa ekiri awo waggulu ekiringa akade bajja kuba bakuwa notification buli lwe tuteekayo vidiyo empya wabula ng'ate abeerako ku mukutu okubaweereza amanya yenze Shila Adita tugenda kuba tubateerayo videos ez'enjawulo ezikwatagana ku bulamu endwadde n'eddagala tubateereyo ebikwatagana ku lususu ayagala olususu olulungi olususu oluweweera ayagala olususu olumasamasa nga glass ayagala olususu olulinga olw'abaana abato weesusumbulako otya dead skin n'omera olususu olupya ebyo byonna tugenda kuba tubibateerayo baganda bange nange Shila Adita olunaku lwa leero nzize n'omusomo gwaffe ogw'entende entende zino eno baganda baffe bangi nnyo muziyina mu nnyumba z'abakama bammwe naye nga temumanyi mugaso gwazo kyandibadde kirungi gwe omwana ow'obuwala olunaku olyeyo entende 3 zijja kuba zikuyamba tolya nnyingi kubanga wonoolya ennyingi ojja funa obulwadde olwa sugars omungi entende 3 gw'omwana omuwala zikumala baganda bange mmwe abali mu nnyumba z'abakama bammwe ewaka mu nnyumba z'abawarabu tukimanyi zino entende zimera mu nsi z'abawarabu era nga bazittanira nnyo entende zino zirina emigaso mingi tugenda sooka twogere ku migaso gy'entende then olunaku olulala tugenda bakolera videos batya woosobola okukola eddagala okuva mu ntende era nga emigaso egisooka gwe alya entende gy'ofuna entende zino eno zizzaamu amaanyi eri mwenna abatalina maanyi olyayo entende 3 olunaku ogenda kuba nga oddamu amaanyi teekako n'okugumya amagumba entende zino eno azibustinga obwongo bw'omuntu obwongo ne bubeera nga bugimu bulungi obwongo ne bubeera nga bukola bulungi n'obeera nga teweerabiralabira entende zino eno zikola ekintu ky'amaanyi nnyo ku bwongo entende zino eno ziwonya constipation oba zikendeezako ku constipation w'olya entende zino 3 olunaku n'onywerako amazzi liita emu ogenda kulaba nti nno ofuna ekintu ekikukuba mu lubuto mu kukuba mu lubuto ogenda kufuna embiro constipation oyo agenda kuba nga ata mu bunnambiro era bw'oba obadde tozirya tandika okuba nga olya zino entende zino eno ziziyiza omuntu okulwala omutima olw'ebirungo ebirimu mulimu vitamins n'ebirungo ebirala ebisangibwa mu kino ekibala kimera ku muti ogwa bulijjo era ng'omuti guno eno gubeera n'amatabi agakula mu ssanko nga gakula we gadda wansi entende zino eno kwe zimera entende zino eno ziyambako ku magumba zistrengthinga amagumba go ne gabeera nga magumu nga tokyalumizibwa amagumba bantu bangi nnyo abaana mujja okukola mu biyumba by'abakama bammwe n'okolayo omwezi gumu n'otandika okuzimba amagulu n'obeera nga tokyasobola kutambula tokyasobola kuyimirira bulungi osanyalala amagulu w'okwata zino entende n'ozikubamu eddagala nga bwe tujja obbasomesa ku paati yaffe ey'okubiri ojja kubanga tokyazzeemu kukaabakaaba magulu tokyazzeemu kuzimba magulu tokyazzeemu funa bizibu mu nnyingo wabula ng'ate entende zino eno ziyambako okutereeza amaaso zikuyamba otereeza amaaso zeerusa amaaso kyekisooka entende zino eno zizzaako sites era mmwe abantu abalabira mu glasses wozikuba n'oziteekamu eddagala nga bwe tujja okulagirira amaaso go gajja kuba nga gakola bulungi wabula ng'ate nammwe abalina ebirwadde nga anemia entende zino eno zibikolako bulungi nnyo bw'oba nga omanyi engeri y'okuba nga ozikozesa wabula ng'ate nammwe abatayagala kwegatta abatalina appetite ya kwegatta nga gwe omusajja bw'akwatako toyagala buli ddakiika oba owulira toyagala kwegatta naye ng'ate omwagalwawo ayagala entende zino eno kafulu nnyo mu kkomyawo appetite kyova olaba abantu b'eno be tukolera appetite yaabwe eri waggulu ey'abakazi ne waba yaakakuvaako asobola okukuddako nti entende zino eno zongera amaanyi mu busajja zongera amaanyi mu zizubukula emisuwa gyonna buli kikyafu kyonna ne kifuluma wabula ate ne zongeza ne ku bwagazi eri omusajja n'omukyala entende zino eno nnungi nnyo baganda bange mubeere nga muzettanira zijja kuba zibakolera bulungi nnyo ate nammwe nga abalina ebizibu ekyenda obeerawo ne kikuluma ekyenda buli we kyekyusa n'olumizibwa entende zino eno zijja kuba nga zikolako bulungi nnyo muganda wange so
woba obadde tozirya tandika okubanga ozettanira olunaku olwaleero. Tujja kukomawo ne paati 2 engeri gye tulina otabulamu eddagala nga tukozesa entende zino. Gwe n'atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe n'omuganda wange jangu osubscribinge oleme kusubwa vidiyo yonna. Imbaagala nnyo.